Kyanjawulo ki kye mukola Kenzo kyatakola. Mutujjeeko kabampaane wammwe. Mutujjeeko kabampaane. Eyo infinity complex gye mwagala otteeka mu balala. Kumwenna abalwanagana bavuma Kenzo. Kitaawe yatandika ekibiina ky'NRM. Mwomuvumira. Kitaawe yatandika NRM. Mweno tetwagala kutusiriwalirako. Basajja bakulu Kenzo yaba muri bakazibe abalabirire. Muri bakazibe abalabirire. Mukenzo tagaba sente azikuwe ku kyokoze eki. Okoze eki bazikuwe. Okoze eki abakola sente bazifuna. Nejjo waliwo be basasudde. Nego nabo yasamiridde bwasamirizi. Boyamba lesati ye NRM bwe wefuula ali mu kalulu. Abakola basasulwa. Kenzo hatutwale wa president yatwala abantu wa Museveni Kenzo. Ye PPS mani mumanyira ogende wa president Museveni omugambe ki. Mwaba unyo obumwa. Ounya akamwa tosenya. Oza Kenzo ya njagala ntwale wa Museveni omugambe ki. Akamanyira akabajjudde. Aba munya n'enkwawa. Bakutwale museza usingo unye enkwawa. Omugambe ki. Mwe mugende muba LC wanu be muba mulaba. Secretary General Tadongo jali. Gwe muba mugenda mulabe. Yalina obudde obwo. President Museveni talina budde. Bwakuddawo kulaba ono omuyimbi simanya malalo ge wawe gagwamu simanya ono embuzi zakutula President Museveni talina budde. Stop that entitlement. Line gwanga tulina abasawo, tulina abasomesa, tulina ba doctors, tulina ba teachers, tulina abasirikale. Bonna betaaga kusasulwa. Abayimbi mulekerawo akakamanyiro. Aho kuloza ati muli ba kitalo. Nimugenda mulwanira obusente. Mwefudde abasabirizi. You are like a beggars, you don't want to work. Timwagala kola emyaka gye mubalize nga muyimba sente muzitwalawo. Abamu mwayimba nga sinaba nakuzalibwa. Neno omuzimu gwa mozeredio gubasinga amaanyi. Can you imagine? Mwe abagamba nti babatwale wa Museveni. N'omuzimu gwa radio gubasinga amaanyi. Hiti joina tesukka na lujjalwo waka. Enyimba ze mwina tezijja na ku memory card ya 2MB bakutwale wa Museveni okoleyo ki. Muve mwebyo gye muyimbira ebyo mu bubalabala obwalayisi. Nga n'oluyimba lwo terusala muzigo. Wosula. Abayimbi abamu ennyimba zammwe tezisala na mizigo. Yawo twasamira. Era Kenzo wa mutima mubi yajja mwenale mu kuwachi. Bano mwenale mu buli omu yajja lulwe. Buli omu president amumanyi lulwe. Nale mu buli muntu ali mu kululwe. Buli omu president Museveni amumanyi lulwe. Mulekerawo okuwala n'abantu. Buli omu aliwo ku lulwe. Kolebi kulese tambula ogende. Kati muddamu kutwasamira Kenzo faba manyo omutima gwa Kenzo omulungi. Kenzo ayambye abantu wano. Teta kagenda nga akuba obulango. Bane munjagala ebyo byammwe bya sympathy. Mwe muloza buli omu ayambira mu kamera. Nazimbira gundi enyumba nze yayamba gundi. Not everybody yayambira mu kamera nga mmwe. Kenzo bayambye wetuli. I'm one of them. Teka uno omukono gwange guno ne bagutema. Kenzo ayina omutima omulungi bw'oba omutegedde. Mwabavuma Kenzo mwali muyambyana. Embwobubwa. Temwina nazirya kyamisana. Mutudde ku YouTube n'amatako ga mwagawunya. Mwali muyambyani. Gwe Sendi singa ovuma Kenzo gwe. Gwe Sendi gwe. Myaka 7 ne kasajja gwe oba olifa lumbe eki. Bane Sendi simanyi lumbe olifa omuntu akuwone. Akasajja kanoonyezza sente. Sendi onoonyezza sente naye mu bubi. Kasajja gwe bajja kuvumbika ekitimonyo. Sendi bajja kuvumbika ekitimonyo. Kasajja gwe onoonyezza sente. Akasajja akatala bakirungi ku muntu. Kale Kenzo tukkiriza nti mubi. N'ebirungi bye mu byogere. Bana akasajja ako simanyi Sendi olifa lumbe eki kasajja gwe. Akasajja kanoonyezza sente mu nneka z'abakazi mwanda weya mu buleega mu nkwa ayuma Sendi ayuma noli ekifire iwe malanga we Sendi ayuma
bana kisajja oketaga okusanga n'okakunamira ko buli omu mubi abakasasula be balungi mwe buli omwana aba mubi Kamiliyoni mubi Kenzo mubi Alien Sikini mubi banange mwe basasula be balungi. Enough is enough. Mve ku Kenzo bane kimala nebitulali nembuto zabyo gwe Ssendi temwakole kivulu ne kibasala ku Lukindo beach singa mwogera ku bayimbi mwe naliyo ku Lukindo ekivulu kyabasala tebo tezasigala nga nkalu Ssendi ne tusirika katuli mikwano jamwe oyino daste gwe yogera ku Kenzo gwe akube ebisawe Kenzo n'aba America gwe bayita ne bawa award Ssendi oyina award ki mbadde manyi nawe ne Jenkins nawe okuyimba kwa kulema gwe Mukasa nawe Jenkins Mukasa ekikuluma okuyimba kwa kulema Jenkins jai nyimba zo bate mutufula abasiru bavubuka mwe don't think everybody is stupid. Jenkins Mukasa kwasokera mu kuyimba ne kukulema ye nugo joyina ku bayimbi ne mutulaka YouTube kamwe ne mugalira abantu ensi mu nyama tako temugambwako kuba babasasudde muteboloza tisola bagambako twetuna kye tubegu yako necho oba mutu agala oba mutu walana mubadde mutu wachi embwa obubwa mubadde mutu wachi ani ali ewamwe ani gwe mwawerera nze mwantama bisajja mwe nenja kutomerako omu mwantama nze gwe Ssendi bwe ndi basikuloze gwe akasajja kagenda ne kaleeta olugezigezi Kenzo omubuulirira mutabani wo Ssendi otubulya tuli batabani bo kugwe ne Kenzo ani asinga sente Kenzo omusinga myaka kati gobulira omugagga Ssendi mutujjeko obunaku Kenzo akusinga buli kimu Ssendi n'oyo Jenkins temunyina kye musinga Kenzo okujjako olugezigezi n'obuteesangula mubuli omu mubi kati olwo mwasama Museveni amukyawe Kenzo ng'amwagala mwe mulikolako ddi n'abalaba nammwe okuva we mwategeera nti taata wa Kenzo w'amaanyi ne mumugulako olutalo ekiwalanya Kenzo nnugu we mwali temunnamumanya taata we mwali temumuyinaako mpalana ekiwalanya Kenzo today tebakulimba kirala his dad kasita baategeera ati President Museveni amanyi taata wa Kenzo balwana bonna ennugu nevaayo ne basasula ba YouTube basasudde ba bloga basasudde byomo wala noti omuntu kulwa taata we nange bye mwali muntandise nga mumanyira nange siwe mwali mumanyira mmwe bamazi mwense ejja kunkuba ngate nankuba Ssendi mumanyira abantu Ssendi kadiwa Ssendi wasoma obufaza ne bakugobeka Tigondo seminary ngolingiza omu sister Immaculate ona Jenkins azunza lubuto mumya bucket ya malwa ne bibero ko mu studio ne byenyampira biringa mala kwini mwete mujja kumanyira abantu Ssendi temujja kumanyira Kenzo nga wendi oyo Kenzo ojja kufa naye nja kugwa naye tujeko lugezigezi mabitsane mulinda baba wae bitsane mulinda baba sasule atabasasude ne muvumya abayimbi mwaka ku mwaka buli muyimbi atabawa sente mutulaka YouTube kamwe ne musinika amatako ne mumuvuma kubanga eri yasasudde wano mwawana kamiliyoni byakomawa anti tanabasasula nganda bate mukyamwogerako kamiliyoni tanasasula basi matanaba wa sente ne mutima anti bye mwamanyira tugulire emmere twagala osanya lw'emmere abatafumba ko wamwe mwabaki bisambera musaniya za mmere kulya mmere yabwerere mwabatafumba ko wamwe mwabaki bisajja bikuru myaka 7 Jenkins oli myaka 6 Ssendi oyingidde 7 mwabatafumba ko wamwe mwabaki nemubera ku sonsaniya za mmere batocheyo mwabasabiriza myaka 4 mukyasabiriza tajja ziba wa Kenzo tagenda bawa wadde 10 temutumanyira tajja ziba wa kegwake ketonye atera mwena ali akyalimu nalo
newe mujjako emizindalo ng'ayimba tujja kubeerawo mugizeeko Kenzo ne bw'ayimba ku ssaawa 8 ensi emwagala tujja kubeerawo tujja kumulinda nkiddemu amagezi gazze ne bwe munajjako emizindalo nga Kenzo ayimba tujja kubeerawo tujja kumulinda ajja kuyimba ne bw'anaayimba ku 10 oba 12 nga President Museveni agenze era tujja kumulinda kati buli omu yeekuba olugalo mabi naawe weere mwekuba engalo mabi na muweweere tukooya akamanyiiro pati okugirowooza ati y'abantu bamu okulowooza ati pati mwemweka President Museveni baayagala muleke abalala bakole let others work jenemuke jenosale musale abantu bano abamu batutamye bajja ne balwanisa abakola Kenzo akola the man is working okuva campaign bwe zaatandika Kenzo akola n'omuntu n'aveeri n'ajjako emizindalo omuntu asasula ba YouTuber omuntu asasula ba bloka all for what omusajja yabatwalira ki from day one okuva kalulu Kenzo akola omuntu bw'atakola alien skin ye yabivaamu era lwebyo kamanyiiro alien yazze mwiva ky'okumukwata obulungi mumuwa obudde bwe mwagala abeere mu matako gammwe wansi wammwe buli omwana abeera wansi wammwe buli muntu mwagala abeere wansi wammwe abakubira amasimu yeegule Kenzo tajja kubeegulako si mwaba muleeta mbu Kenzo tatutwala wa pulezidenti mbw'agenda yekka naawe weetwale wanani atamanyi Museveni gy'asula who does no state house ati muli bamaanyi muli bayimbi sibamukubye sibanya mukubye lwaki temwetwala n'ebyo ebiyimba byammwe ebyobuwemu Kenzo yakuma ku state house akamanyira akabajjudde watatwalidde nze Junior watatwalidde nze if he has not taken me atwale gwe boss President Museveni bamulaba yakuyise kamba bulire mu abataasoma bali kuno President Museveni sero C1 tuwoyagalidde wo mulabira iye yakuyita timundeetere gundi so sigwe kuveri mu mabala gamwe jemunye nkwawa jemu kuba balance mu Kenzo akuteke mu motoka akutwale mind you Kenzo Bawa minister Kenzo is a husband of a cabinet minister Eddy Kenzo cabinet ebege na maso ngali mu state house mulonja anwa chai sirevo zamwe Kenzo teyetaaga appointment ya state house is a husband of a cabinet minister Nyamutoro gwe mukazi wo yani atuwoganira atuwowolera who is your wife twamufuna abakazi abategeera abakazi abezimbye tunezimba mujja kukitegeera mujja kukiwulira NRM y'amaanyi buli buji butokotawe busirira temutuwoganira buli bu NRM buji butokotawe busirira atagisobola ng'ogivaamu bino bya kibuli nze Junior olaba mukyala wange aladisi obadde nokimanyi ti mukyala wange aladisi you don't know tubagaba nange muve ku bikazi ebitatu kati muli wano mutuwoolera you're not a journalist the journalism dayosomelo amawulire tegafuna dayosoma obusawo gendo some engineering totuwoganira journalism for state for a hour where noza akadamawulire akavu eyo Kenzo ajja kundaba omugaggalaba omwavu gwe omukoleki mwekwate empola mugende wa Kenzo abawe ku sente bannamawulire mujjewo olugezigezi just combine yourselves go slowly Kenzo mumulaba abawe ku sente si okubira nga mwogera nonsense heya Kenzo tetujja mwandikako nyo tujja kumwogerako ffe anti mina content Kenzo alina omutima omubi ffe abamanyi omutima gw'omulungi Kenzo alina omutima omulungi oyo gaya ayambye abantu
lwakuba etavaayo kwennyonnyolako ate Kenzo yo wa bigambo bitono. Kenzo tamanyi kuyomba kati ya advantage gye mutwala mbu lwakuba Kenzo tasobola kuvaayo kuyomba lwakuba musajja atu wa bigambo bitono ne mumumanyira this time round no. Omanyi wobeera ng'oli muntu wamma wa bigambo bitono wano ku social media abantu bakumanyira. Kenzo ye muntu gwendo n'okulira ng'ayomba. The guy does not quarrel. Kenzo tamanyi bintu byakusika muguwa, tamanyi kuyomba, abeera mu bintu bye. Kenzo mu mwaka akola interview omulundi ogwo. Kati kubanga mwe mulowooza mujja mwasamira. Mugule buno bu YouTuber, mugule buno bu blog obunye kwa obutalina ndaweya tekigenda kusoboka. Afazali njabba kunamira baana mmwe. Omanyi muri babbuli. Muri babbuli mubulinga abantu. Bwe mulaba omuntu atamanyi kuyomba, omuntu atasola byakaya nanga mumumanyira, nze mumanyire mulabe. Mumanyire munze. Mbawe. Nze nkuweerawo seguya ate sejjusa. Nze siragwe neguya wano. Andabanga owe ongobanga manyira. Nazimba ennyumba yange sinagwe ncheguya ku nsi. Wano wensula wange. Nazimba ewange sinagwe neguya. Akoko ne wange gwenzigulira. Kati anyinze jankuba olugala ennyuma. Nsicheguya bantu. I don't pretend. Anjagale atanjagala ndeke. Nako wadaze. Byo mumanyira manyira abantu. Zano sina gendya. Emotoka nvuga mpya Mazda X5 nyoko siye yagigula. Ebyo mumanyira abantu nja kutwalako toina gyo ntwala eyange mpya bweri mu lujja. Nalabye omukolo gwammwe. Naye nga bafeeri yabe babaddeko. Salum. Era be mwawadde awadi yentegeera yammwe. Kati naye bavubuka mmwe. Mukyanoonya talkability. Mwanoonyeza ekibawa talkability nekibula. Nga akategekewo bwa awadi tubwewe. Nze mukwase ennaku temunnakula mujja kula. You'll grow up. Mujja kula. Ekibakozesa ebyo byonna mwagala trendinga, mwagala talkability, omanyi muli ku content. Naye munoonye emirimu. Get jobs. Kati mwateddewo bwa awadi. Ne mubwewa. Bufe besiti simanya songo lwayita. Oh no sense. Byonna temuli makulu. Ezo sente ze mwatadde mu kutegeka oyo no sense. Singa mwazikutte ne muzimba buli omu wasula singa muli wala. Ezo sente yamwayi amabuloka. Omanyi teri kintu kya busiru mu nsi to prove a point where there is no point. Mututegese so siba tutegese concert baba ani yazza ategeera gwe walabyewo ukem ategeera gwe walabyewo era group yeyo group bebo ani yazze asi abarese Bobi Wine twandigamye nti owani ani ukem yeyo group agita twala tugende kanayo cyane ye yabaddewo sala byewo ategeera. Guys, Junior nyene mwebyonse. Miss Son of Mirundi. Inkwate amajega ngagankuma. Nyenze mwawadiza Salom. Ebyo nabivaamu nakula. Ero muyimbi alina babulu noke. Yeyo group yeyo. Bagitaka nayo cyani. Ebyekito. Nga bana bayisikuru internet eno sibairo acho bemazemu abantu obulamu bwabwe kamera webe taliko teba balya kamera tinabiro kamera ne bajja ne banyumya ku makagabwe. When you talk about your families ne mujja ne mwogera ku bakazi bamwe ne bachala bamwe tubawa kitiibwa. We are not respecting your wives. Kubanga YouTuber nojja notubulira mukyala we empale gyayambala notubulira ebifa makagu ani agenda kuwa respect. Who tell me kwalo content yabuze. Ebyo nedda. Ebyo nakula nabivaamu. Ndasi tajja kulya mmere. Ebyo nabirimu. Kati I grew up. Nezi jembu bye mmere mbonzi n'amazina.
eje emyaka gyaliwo kati junior yakula sikyabera mu bigroup bitangasa gundi yayebaka nani nobeerawo nze zio okunuma mumwe mulimu abagagga kyekinnuma kyokka mumwe nga bwe munwa zibbere yabwe muzina amazina eriyo abalina amayumba zeekalina gwoyina ki nemunoona sente to prove a point tewabadde point ekifo kyabadde kikalu the place was empty era group yeyo the usual suspects bwataba antambi anabaani era bebo nebewa award ki mukoze ki omwaka guno mukoze ki ebyaddala tudde okay tuva mbyo kwesudia Salumu mukoze ki kulya mu ntalo kuzunza ngambo gundi yebaka na gundi zawadi zemwe wadde namwe mukule banange mukule stop living for trending woba tewerabyeko for you no uliranga ofa gati Salumu ogwo mukolo wabadde togokola kwagwa kunamiza toina mikwano who was there who ategeera mpayo gogati ona ategeera yabaddeyo nze bampita Salumu yankubira ku what snap Johnny yajangu nemwaze Tamale ebyo si kyabigenda mu naawe nze kati emikolo gyembeeramu empozi Uncle Stanley yeka Uncle Stanley mu respectinga nnyo omuntu yeke yabadde yategeera ye Uncle Stanley oye is a respectable man era namwewonyezo mulabayo Uncle Stanley yeka ye yabaddeyo ng'ategeera ati muntu mukulu Mickey Wine gwe Mickey Wine kankubuulire okoze bubi nnyo muganda wo I don't know Mickey Wine naye okoze bubi nnyo Bobby Wine you are everywhere Mickey Wine oli buli wamu buli kamera ekutunulamu gwe lunaku kiri olaba Jenosale ng'ayogera muganda wa president nzeire wakamulaba emirundi emeka mu family ya Bobby Wine Mickey Wine gwe ojja kulya obutwa ojja kuwa obutwa oli buli wamu buli mukolo ogugendako buli kabala gwe yuyo buli pate gwe wuyo you are going to eat poison wandigidde ku muganda wa Bobby Wine chairman Nyanza omulabawa Eddy yawe sibaina nakoma mulaba naye Mickey Wine oyagala ekintu kimu oyagala nnyo kamera naye jja kuleetera obuzibu oli muganda wa Bobby Wine mwabavuganya gavumenti naye buli mukolo yeggwe bajja kuwa obutwa muvubuka gwe Mickey Wine ozunga newe otasaanira obeerawo look at your brother Bobby Wine mikolo emeka gyagendako omanya ababakyawa gwe Mickey Wine omanya ababaka ba parliament ababakyawa gwe omanya abantu bemumye kadi gwe Mickey Wine nze mbuuza nze ababeeramu ababaka byebogerera muganda woyo Bobby Wine nolaba omuntu nga ayogeza futwa omusajja yanyima kadi omusajja akubye kalya yange gwe Mickey Wine ozunga olya buli wamu kyona ajja mu mmere oba mukyala wo tafumba I don't know Lubongo y'omulabawa Lubongo ya musanga kafe jabazaawo eka mocha oyo Lubongo ya tatuuka atuma Lubongo ya teyetukira atera okulya kafe jabaze eka mocha Lubongo ya tavana mu motoka atuma muntu neba nange Lubongo ero limbega Lubongo ya omayi Lubongo ya atuma abantu basatu ebyokulya byebimu he sends 3 people Lubongo ya kaputeni Lubongo ya anti oli wa maje kankuwa ebitiibwa byo byonna kaputeni Lubongo ya ddala kituufu olimbega Lubongo ya bwajja mu restaurant tava mu motoka atuma abantu basatu bamuleetere ekyokulya kyekimu kati onaamuwa obutwa emirundi esatu kaputeni Lubongo ya gwe nsojja gisobola naye kaputeni Lubongo ya engeri gy'oli maje
ne Mickey Wine naye mugambe alekerawo okuzunga omwana azunga Mickey Wine ozunga naye kyonajja mu mmere birthday party yeggwe ekivulu yeggwe baganda bo baliwo abalala chairman Nyanzi simulaba Eddy yawe simulaba olaba nono omuto dance vibes muganda wa netazunga naye gwe Mickey Wine oyagala obutaala Bobby Wine message eno kuoli ekigenda okussa muganda wa Mickey Wine ayagala nnyo obutaala buli wamu abeerawo omubi mwayita nze Junior ndaba ku mikolo giriwa yogera wawo ndaba zero midisia Junior ondaba wa nze ne ku mikolo Syria omwenge gwange ntambula nagwo am ever at my home ka ensimbi je tulimu bananga abantu babi banange ensimbi nono muganda amwe dance vibes yetalabika omuganda ba Bobby Wine saye ye dance vibes yani baina gaganya gatategere yeye binyani yabibawa nawe mwana mugagga dance vibes muganda Bobby Wine aine bizimba awo bibiri kalina ziri awo kalerwe banganti wawo muri eno setulago eno gwe muzimba gwe muganda Bobby Wine dance vibes toina tu ebizimbe bibiri kalina awo kalerwe yes twago je mulimo oyo nyini Bobby Wine aina beach number government igate bigalanga anti mbi muli namwe musitwago mulya buli sente mwe ba Bobby Wine oyo chairman Nyanzi aina ebizimbe bibiri aweka mocha olo government mbi mwesi Bobby Wine ne family yo singa buli lunaku mukera kwebaza president Museveni oyo muvubuka Baby Glory yago abula banendekerawo yali akanuka motoka wali egundi mondeba muvubuka Baby Glory yakuwasa yali simakanika wa Benz mondeba fa abantu tubatu bamanyi ne tusirika obono obufumbo Nazara ya butaddewo mama wa Baby Glory naye ke muri ekyawa Baby Glory nja kuseka wallahi fe tulinze bulinze anti obwaffe bwagana afu obufumbo bwatulema yes twadi batuli kunzija emutulangire abo badi fe tulinze bakyawagana nchiddemu amagezi gaze yes fe twadi tuli kunzija kati tulinze bayekyawa tuseke so sister Kanale kulike emigo my sister kwa Kanale yatuga nti Ferguson yamukubanga ku machano olweggulo ngabambi akikuba chikazi chatu baba chikazi chatu chikanale nkubisama wakafana nyinga chikaba I put you to mommy bambi baba I know